naye nga jjuka nti information gyentandise nayo y'ey'omwana mulenzi King Saha wabaddeko wali ku kitebe kya Nupu wali mu Kampala muganda wange gwe alaba Nutty yugi bangi babadde nga mitinga koko wali wonna omukulu Zake wali amitinzeko era ekifaananyi nga bw'okirabaawo kw'ossa ate ne ganga ya Bobi Wine wali wonna muganda wange era nga w'olabaawo naye wabadde asinkanyeko wali omukulu Eddy Mutwe muganda wange bodyguard wa Bobi Wine omukulu bagetizemu ka crazy katono nnyo muganda wange jjukira nti nno nkyali n'omuyimbi King Saha nkyali n'omuyimbi King Saha so akatambike nina ate akalala wali k'omukulu ono King Saha anti nga bwe yatugamba nti nno ennyimba ekikumi muganda wange za Revolution nti agenda kubeera nga asumula ko mpola muganda wange gwe alaba Nutty yugi nkuleetedde kaliwa sound ino gyendese Siminimini muganda wange wali wabaddeko wali mu kiriri kye anti nga bw'obitegera muganda wange kasooke nkuwe ate ndyoke nkomewo olaba batuvuza emyaka 5 Siminimini bongeza omusolo bannange n'amazzi ne galinnya gwe Siminimini kati mbwate ebira byongeza yaka abeera atyo webbe nga tetulina kakati muganda wange ng'ate nkuzizza ate eside eno muganda wange nkuleetedde akatambi ka TikTok omwatiikirivu ennyo muganda wange wali ku TikTok muganda wange omusajja ono enzaalwa yawali ate eggana muganda wange yajja muno mu Uganda okubeera ng'akola content we ekitegeera atambula ensi nnyingi nnyo nga akola content era ndowooza ku TikTok ndowooza mumulaba bamuyita Napi official no alina amawulire amalungi eri ba TikToker ne ba YouTuber bona era nange ngenda kubeerayo ku lunaku luno agenda kubeera nga akulaga engeri gy'osobola okolamu ssente nga okozesa media oba social media muganda wange tafuddeyo oba olina ba followers bameka oba olina abagoberezi bameka muganda wange kansooke nkuwa information eno naawe ogyewulireko. So after the love and cares I got from the Ugandans, I have come to Sky's Hotel to drop a message, very important message to them. This is my little way of showing appreciation to Ugandans before I leave Uganda for the love and cares they give me. Come, stay, I come in peace. I want to tell you something. I have a message for you. I want you to spread this message. This Saturday, on the 4th of August, this year that we are living, not next year, this year, I'm calling on all the TikTokers, all the Ugandan TikTokers, all the influencers, the entertainers, anything that has to do with social media. I'm calling on all of you to come this Saturday, 11 a.m. I have a very special message for you. I want to show you how to make money. I want to show you how to increase, how to grow on your social media page. I want to show you how to be a real TikToker. I don't care what your platform is. I don't care how many followers you've got. You deserve some respect. You need to make some earning. I want to show you how to make earning.